mukono guwanike. Amanya gange nze Vincent Wetaaka nviira Nakaloke Town Council kyembeera ebiseera bino. Naye nze Vincent Wetaaka nali mulwanyi, natandika olutalo mwaka ogw'ekinaana mu Erigoni 13 nga ne mukulu eyali omukulembeze waffe baali bamuyita Wadada Musani, nga eyali atuleninga baali bamuyita Maniaku mu Lugisu, yali atuleninga. Naye obulemu buno nze okubufuna nga bwe nali ku Erigoni, nali ngenze kuleeta emmere nga njijja wansi okugiyambusa ku lusozi. Abasajja balutwa ne bajja ne batusiŋŋaana. Bwe batusiŋŋaana, bwe nabalaba nga nali nsudde emmere nga nziruka mpone, ne basuula gulunayiti eyankuba omukono guno ne gumenyeka. Naye kasookedde menyeka omukono guno, ngezezaako okuwandiika empapula nzitutte wa RDC, ndowooza zaatuukako ne minisita gwe kikwatako sinaako kyenfunyeemu yadde n'ekimu. Naye neeyongera okusaba nga neetaaga obuyambi ku gavumenti. Era pulezidenti bw'onooba nga ondabyeko tunuulira bwenfaanana. Ate nejuuzi enkuba yatonye, nesala n'akataka kange akaasigalawo. Kati ndi wa mutabani wange, yankuuma mutabani wa mwannyina nze yampa awantu w'ensula, sirina w'ensula. Nsaba obuyambi munyambe. Empapula nazitwala ezimu kati ziri ne mu Foronasa, Bukedea Foronasa Veteran Association, nayo erinnya lye liri. Era mu minisitule omwo mulimu omukulu omu tumuyita Matovu. Yajja naye n'andabako n'empapula n'azitwala. Naye sirabangako kyonna ekivaayo. Ndi awo ate bwe baba okutuuka okulonda, waliwo omukulu omu baali bamuyita Mukasanga yakolera Foronasa Mbale Veteran Association. Naye yatwala amaanya gaffe wa minisita wakola ku byokulondesa. N'aleeta empapula n'atuwa okubeera abagayidinga mu kulonda. Naye twaliwo bwe twamala teyatuwa ssente. Ekyo nakyo kiri awo tetulina kye twaganyulwamu. Naye ne ssente ezo nazo manja bwe zibanga kiseera kituuse obanga olabye mukama wange saasira. Ku myaka gye ndimu gino tuuse okufaala naye nga sirina kantu konna. Naye nsaba pulezidenti w'eggwanga nti ssebo nkyali naawe. Era n'okulonda buli kulonda kwekujjira nze nkola omulimu gw'okukubiriza abaddu bo n'abazaana okuwa akalulu nange mwenyini. Ate ne Nakaswa nakola kampeni, wafuna obululu 17 mu ggombolola y'e Nakaswa nga nkyali mububuka. Wendi wano nina emyaka nazaaliwa 51, kati nina emyaka 71, ntambuza gwa 72. Era ngenda kufa okuva mu nsi nga sirina kyenganyuddwamu ne gavumenti gye njagala ennyo. Ndabira ekisa. Nze Vincent Wetaaka yayogedde ku munamawulire ono musiima olw'okukola ekyo kyakoze, kubanga aze kulaba pulojekiti y'abalema naye n'ansiŋŋaanamu nga nange mwendi. Kyenvudde musaba nga njagala ndeete obubaka, njogere obubaka wange bulabike ku TV butuuke gy'oli. Ssebo n'omukono ogulaba bwe gufaanana. Ennamba y'essimu yange eri 076658754 eya MTN. Yo kaje nina.
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya A level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.